mu kibuga Masaka mwe tuli olunaku olwaleero okugwa agenda maaso n'okutulaba era ssaawa eno yennyene anniversary experience y'olunaku olwaleero atugitandise mu maanyi amayitirivu abannabuddu oba kaŋŋambe Greater Masaka akakuba ko bakafunye mu bungi obutali butono kubanga kumpi okuviira ddala mu bitundu eby'empigi apaki eno kakati e Masaka gye tuli e Bukomansimbi ndowooza ne bannaffe abali mu bitundu biri ebirala Kalungu yo tugiseeyo nga gyekali bagenze maaso n'okufuna kakuba bwe twasemba okubeerera eno nga tukola emboozi eri ey'obubenje ku luguudo lw'e Masaka obw'omuliro twatuukanga ebitundu ebisinga obungi erudda eno bikalu bwekkalukalu kyennaweera na wiiki nga tuvuddeyo ne tugenza okudda nga bannaffe mu kitundu ewasibuka enseenene ate basekera mu kikonde akubanga akakuba katonye. Robert Mutebi nannyini Field ge mannya agange program anniversary experience kwe tuli ssaawa 5 paka ssaawa 6 nga tubatuusako ensi Uganda bwetambula nga bwe nkutegeezezza nti olunaku olwaleero atugireese mu kibuga Masaka ng'ensonga ze tugenda okwogerako ziri mu disitulikiti ezisukka 5 bannaffe abava mu disitulikiti ey'e Masaka yennyini mu kibuga Masaka bannaffe ab'e Bukomansimbi ab'e Lwengo ab'e Kalungu Kyotera ndowooza nayo simanyi oba ne Raaka ayina ekakuto mu ebiri awonze naawe atugenda kubanga twogera ku nsonga ennyingi ennyo ezigenda mu maaso n'okubanga oba oliawo zibakosa n'ebyo bye mwandyagadde okumanya naddala ebyekuusa ku nsonga za security. Bwe njogera bwe ntyo akitegeeza nti ayogera poliisi mu ttundutundu lino lye tulimu gwe tuli naye essaawa zino agenda kubanga atuboozaako program tugitandike. Afande tusanyusa okusinkana program anniversary experience abantu bye beebuuza byogenda okubanga otuddamu ku Sot TV kwoli sooka otubuuzeeko. Nange nsanyuse nnyo okubasinkana aba Sot TV bazze tulaba nga bataanya ensonga ezimu abantu baffe basobole okubanga bazuulira bulungi saako n'okuddamu ebibuuzo byabwe. Tubaagala nnyo bannabuddu ate tulwana amazingire okulaba nga tubakuuma n'ebyammwe. Amanya nze Kasirye Twaha ndi Superintendent of Police maze ndi mwogezi wa poliisi mu bendobendo eno ya Greater Masaka. Olwo oyogerera districts mmeka? Anjogera districts 12 ziwera mu districts 9 then saako divisions esatu eza Kimanya, Kabonera, Nyendo, Mukungwe ne Masaka CPS nezegatta ne ziwera 12. Kitegeeza ze mbadde njogedde zibadde ntono tujja zimenyeemu ku emu wano we tuli. Wano we tuli ku CPS ye Masaka City. Masaka CPS Masaka City. Then ne Masaka District. Masaka District nayo giri ekyana mukaka. Masaka District rural. Eno urban. Kati Kalungu. Tulina mu Kalungu. Tulina mu Bukomansimbi. Tulina mu Sembabule. Ate ku side eri ne tubeerayo ne Lyantonde. Bodalinga n'embalala. Tujja ne tusanga Lwengo. Tuve Lwengo ne tubeerayo ne Raakaayi. Sembera booti ku Kyotera waliwo Kyotera awo tuligende Mutukula. Ate bwe tudda wali ne tufunawo Masaka District nga ekyana mukaka. Ate awo bwe tuvaawo tuba ne Kalangala. Koze nayo kweri nayo eri mu Greater Masaka kitundu nga kinene. Kitundu ky'amaanyi. Kitundu kinene kubanga kati bw'okompeyalinga gwe wa Greater Masaka ne mukwano gwange oli owa Katonga oli mutono. Tweyanziza nnyo tweyanzeke ensonga nyingi ze tugenda okwogerako ku gwe agenda maaso n'okutulaba. Generally mu Masaka mu Greater Masaka embeera eri etya ey'ebyokwerinda? Masaka yatereera kubanga ejja nebeera n'ekibeerabeera n'owulira ku bijambiya n'owulira ku biki tuli tutya kati mu Masaka Greater Masaka? Masaka tuli nomo kiyinza okugamba security eri tight era ensonga z'ebijambiya zewali owulira ezo zafuuka lufumo zaggwawo okugjako bano abakozesa jambiya ate okutiisatiisa ne banyagulula buno obubbi obutonotono naye bwe tugezaako nabo okulaba nga tubutuula ku nfeete era abantu bangi tubakutte nga beenoonyeza byabwe era tuba tutte makomera ne babeera nga basibiza. Bwe twasembera okubeera eno mu biseera biri eby'ebijambiya gye ntandikidde kubanga okutya kwali kungi nnyo. Bwe twasembera okubeera nga waliwo balira abantu abamu
mu bitundu ebyenjawulo naddala eri sayidi z'erwengo nga babawandiikiddeko ebiraama ku mayumba gaabwe mwetujja na biki na biki ebyo byonna byakoma aye byonna byakoma abantu balinamu obwavu bwabwe ne baagala okuyita mu mbeera eyo okutiisatiisa abantu babajjeko sente naye tetwakitwala muguluka era twasigala nga tutadde security ku ground era abantu abo abamu bafunibwa era ne babeera nga bavunaanibwa olw'okuba ebiwandiiko ebyo baakolanga okutiisatiisa abantu bafe. Afande, poliisi gyokolera mu bitundu biri kakati ebya Kampala n'emiriraano Kampala Metropolitan, egimu ku misango gye basinga kakati okuttunka nagyo gye misango gy'abakuba emigere batambulira mu eyo ganga gundi eyo crime eyo ku bodaboda ne bakuba abantu ne batwalako ebintu, ababbira mu jaamu, abakuba pavers emmotoka northern bypass n'enguudo endala. Eno e Masaka kiri kitya? Ne Masaka gye misango tube tunagifuna nankubadde bw'olabanga giri mu bitundu ebirala ng'e Kampala naffe eno tweyongera kwenyweza okulabanga muganda gamba teweeyibaala okulabanga naffe ekiba kitutuuseeko tuba twetegese naye ne waffe tekiriyo ate n'abantu baffe eno bategedde bulungi security beekolera nabbo nga bo security okulabanga beekuuma nga naffe bwe tubakuuma. Mayumba 10 ekyaliyo, mayumba 10 era weeri nankubadde teri vibrant naye nga weeri abantu tasobola kuleka neighborwe kubanga atulugunyizibwayo n'abeera nga yeekolera gigye. So wano tubadde tukyali bulungi naye nga sofa Munnayuganda atulaba kubanga kakati wano tulinga abali ku poliisi n'omuntu wa bulijjo wadde si gyogwa naye era kyekimu ku ekyo. Cases kizi kati zimusinga okufuna mu Greater Masaka, misango ki kati gye mu registeringa gye muli mu kulwanyisa? Ennaku zino ffe kati kye tubadde tulinawo tubadde tufunyemuko obubenje bubaddemu ngera bwe mubadde mubiraba obwa baasi awo tujja kutunulawo nnyo naye nga basically ffe wano ewaffe tubaddemu ne sizoni y'emmwanyi mubadde mugiraba nga akamanyi kali waggulu nnyo, so kabadde kaleeseemu obumenyi bw'amateeka abantu okuba nti bateega abasuubuzi ne babeera nga banyagako sente zaabwe naye nabo tugenze tubukendeeza kubanga bangi betukutte netubeera nga tubatwala mu makooti bavunaanibwa mu nsonga eyo naye nga ekibadde kibuleeseewo badde kabeeyi akabadde waako emmwanyi nga oli bwakumanya nti wakungudde ng'akusuubirira okwagala okunyakula kuba nabenoonyeza ebyabwe naye nga nabo omulumulu obwo tugenze tubujjamu tetuli bubinnya. Babba ssente oba n'emmwanyi bazibba? Byonna babba ssente n'emmwanyi bazibba. Babadde batuuka n'ekiseera oli n'atema n'emiti gy'emmwanyi n'agenda anogera mu nsiko. Obubbi nabwo bubaddewo kati nga guno gwentuddemu ye n'agula naguliko emmwanyi gwanoze bulungi n'agenda nagwo n'anogera eyo. Obubbi nayo tubaye tuli nabo naye nga tukolaganira wamu ne LC zaffe n'abantu baffe abalungi saako ne forces ez'enjawulo UPDF, police tubadde tugezaako okulaba nga tukola joint operations okulaba nga obubbi obwo tubugoba mu bitundu byaffe era wenjogera wano kati bufumo. Abantu abawangalira mu bitundu ebya disitulikiti ey'Ekyotera abeeraliikirivu nnyo kubanga eno ewalala wayinza okuba nga wali yaddeyaddeko naye Kyotera efuuse Kyotera afande. Cases zigenda zirinnya mu Kyotera, z'obubbi bw'emmwanyi ezisinga ziri Kyotera. Latest case gye naakawulira Ekyotera yeya ndowooza director wa kampuni emu yabadde ajje mu banka obukadde 150 something ng'agenda kusasula abakozi naye ne bamuteega ne bazitwala. Emmundu mu Kyotera ziva luddawa era Kyotera mugenda gikolera ki? Kyotera tukimanyi bulungi nti Kyotera eryo kkubo liyisaamu n'abantu baffe abagenda mu nsi endala era obubbi obwo bwabeerawo of course security gye twateekako y'amaanyi n'ennaku zino nti nekkubo liri mu kkolebwa security kweri ey'amaanyi badde beeyambisa nnyo akakisa k'okuba nti ekkubo bbi ng'era bateegera abantu mu binnya ne babeera nga babanyagulula naye kino twakinogera eddagala era emmotoka zaffe ennawunyi kweziri ku kkubo n'abasirikale baffe abali obulindaala n'emergency numbers okulaba nti beŋŋanga ensonga yonna ebezzeewo ku kkubo eryo Ekyotera kubanga kizuuliddwa nti babadde bakozesa kyansi y'ekkubo eryo ebbi naye kati tulina omukisa nti gavumenti
eri mukola kuba eyo era Masaka Mutukula kubanga ekyotera stretch y'ekyotera bugenze bukendeera naye nga byonna byetukola n'abantu baffe tubasudde mu guluka kubanga batuwa information wabula kyetubasabako kuba nti bongere tuwa amawulire ngaobudde bukyakola ki nga bukyali nti ne bwoba owulidde akakuba okuba essimu that webagenda okutuukirako tuba twatuusedde okulabanga turespondinga ku instances ng'ezo so n'olwensonga eyo akaseera kano security ebadde ekyali tight era tuludde okufuna emisango ng'egyo mulinako be mukutte ku keesi ezo ezeekuusa kukubba ab'emmwanyi n'abo abatambula ne ssente maybe ndowooza n'ekya mobile money tujja kiteekamu tulina be tukutte nankubadde wano sirina information eyo wano wendi naye nga tulina be tulina era abamu bali mu makooti bawerenemba n'emisango egyo kubanga bano we babba oluusi balekawo information saako tufuna ebinkumu ebyo ne tubitwala mu bakugu forensics nebeera nga ababbi be tukutte oba be tuteebereza tubamakinga n'ebinkumu bino era mu ekyo tuzuddemu abakozi b'ebikoloberero era bali mu kuvunaanibwa mu nsonga eyo. Tuli ku anniversary experience mu kibuga Masaka mwe tuli olunaku olwaleero ayogerera poliisi mu bendobendo lino eriye Masaka oba giyite Greater Masaka district 12 oba ebitundu 12 byayogerera agwe tuli naye essaawa zino onono njagala obategeeza nti obbi owa mukozi munnaffe Faruku Sesaazi basoma naye bazanyanga naye balyanga naye bakolanga buli kimu naye afande katono nnyo kano kakusaagamo nga sinagenda ku nsonga ndala enkulu ku bannayuganda ze beetaaga okumanya. Faruku Sesaazi omuyita oti? Faruku Sesaazi tukyogerere ku mpewo obi1 nasoma naye okuva mu senior 1 paka senior 4 luddawo eyo Kabukunge kuno balita Kabukunge Muslim Secondary School baliri awo mu Kalungu district. Abantu abawulira Kabukunge bamanyeyo ekintu eki Kabukunge oba TTC oba PTC kati geriranya awo geriranya waliwo PTC waliwo ne demonstrate demo that is primary. Ekitegeeza Faruku muyivu okutuuka ku sseeri. Faruku muyivu aye neddawo ne tusinkanako ku university ebiseera ebitonotono. Faruku yali yeeyisa atya kamuyiseemu olweyo. Faruku musajja talina mutawaana musajja towolereza twagala just afaane kyomanyi ku Faruku musajja wa ddiini ate ekirala nti bwabanga alina ensonga gyagoberera ayagala ogigusa mulaba nnyo ku social media platform ayagala gikomya mu kkubo kituufu nga yakutandiseeko namwe yabayisanga bwatyo talina buzibu. Faruku Sesaazi nkutumiddeko nnyo nine obiwo naye kankozesa omukisa guno nange ontwala nnyo ku social media naye bwe mwali musoma wamanya nti alibeera mu mawulire ekikula kye azinga bwenzijukira Faruku oyo yabeeranga nnyo ne mu bino ebya debate ebyo yabyagalanga nnyo ye wampaka yagezangako nnyo notuwa amawulire twabanga ne assembly yali omu ku abo abantu updatinganga ku nsonga ezigenda mu maaso seseewuunya olaba nga ali mu Salt TV nga akikwasaganya ayogerera n'emikolo mulaba nange nsuubira omuyitaamu gwange inshallah nga mukula ebigambo ebyo yabirina kuba abo abatandise okwogerera omukolo toyinza kuyita mwogezi mulala ayogera tosobola nakwogera nga ayogera yalina okukuwa chance naawe oyogere naye bwaba ayogera aba akatiza nnyo ensonga yo musajja mulungi nnyo yali atya kuba maama Faruku taliyo nyumba maama eyo taliyo ensi emuwayiriza buwayiriza mpozi nga mumwononedde ku Salt TV naye nga musajja mulungi talina buzibu. Tweyanziza nnyo tweyanzeke kaseera Jessica akusaaga mu Faruku Sesaazi ankutumiddeko nnyo big up my man genda maaso n'okuweereza ku Salt Media asaako ate okwogerera emikolo. By the way bannayuganda abanoonya omuntu alina obukugu anyumisa asanyusa ate nga ali professional mu kwogerera emikolo biri ebirala byonna kambireke ne mu kino anoonya Faruku Sesaazi asoma mawulire ku Salt Media munnamawulire waffe y'omu ku family gye tulina wali munoonye Faruku Sesaazi ajja kukolera emikolo. Actually kambawe n'ennamba ye tekindimu sitaani kakati nange omukubira akalango kubanga nsisinkanye obiwe
Bobbi amuwaana buwaanyi ebirala byonna tayagala tubuulira kituufu. Faluku Sessaazi ayogerera mikolo ennamba ye yalimanya kyalimpa eri 070 45 47 0701 45 47 57. Genda omunoonye. Kampuni njerabidde amanya naye nga mwogezi wa mikolo nnamba emu wano mu ggwanga. Tuli mu kibuga Masaka. Faluku ne Afande Kasirye mwe baakulira mwendooza era mwe baazaalibwa kuba abo abanga baali wali gye baasomera awo. Omanya nti Masaka bamulina ku fingertips bwe bati. Ekimu ku bizibu ebiruma bannamasaka era bye boogerako Afande, Kinyana Mpindi na wano we tutudde emmanga eri waliwo ekifo. Buli bw'oyogera ne munnamasaka agamba poliisi etuyambe ku bantu abanywerayo enjaga, balowooza nti be batigomya bannamasaka naddala mu kitundu kino kati mwe tuli mu kibuga. Wansi awo waliwo akatimba wansi awo bwe butuuka olw'eggulo wagumbawo abavubuka babeera mu kunywa njaga eva. Simanyi poliisi yakolanga operations okulayika nti ebakwata, simanyi oba nakati oba mwakisindudde okugenda ekifo mwamopinga ne mumalawo buli kimu. Ekyo ekifo kyoyogerako emabegako awo kibadde kirimu n'abantu abeeyita abalalu abanywerayo enjaga, era nzijukira operation mwagirabye yakolebwa e Masaka. Twayoola buli mulalu, abamu ne batuuka n'okugaa nti si balalu mu prosesi y'okubayoola, naye ffe twabayoola ne tubeera nga tubatwala e Butabika ne babeera nga oli bwe yawulira nti mugenda Butabika n'agamba nze timing kweri. So obubbi obwo abanywi b'enjaga abo baye tebakyaliwo, pozi baba nga bazzemu ne bameruka. Abantu baffe bajje batutegeeze tubeere nga tuyisaamu olweyo, tubakwate babeere nga bavunaanibwa. Abantu baffe bajja kuba n'emirembe naye sofa site yaffe eri oke, terina mumenyi bw'amateeka buno. Tuli butereevu, tuli ku Soul TV, Kugu agenda maaso n'okutulaba. Ayogera poliisi mu Greater Masaka agwe tuli naye essaawa zino, ensonga za mbeera eri mu kitundu mwe tuzze olunaku olwaleero. Afande ekizibu ekirala kakati ekiruma bannamasaka emitwe kye boogerako, of late tubadde tukyaludde okulaba embeera ya accidents ku luguudo lw'e Masaka, naye nga kitunda lutuukako olwo tusookere ku luguudo lwa Masaka Mbalala. Obubenje kumpi buli lunaku bubeerawo ate butta abantu. Abantu bagenda kwetaasa batya era olowooza obuzibu buva ku ki? Obubenje buno nga poliisi yaffe ebiduka bwekyanoonyereza ku lwaki bubeerawo, nze ngenda kunenya abagoba b'ebiduka bino kubanga bo tebatutte bulamu bw'abantu nga kikulu. Kubanga bwetunuira accident eyali Erwengo, yabadde Erwengo yeyakasembayo, yabadde Erwengo, yes, ya baasi. Accident eno abaawo nawo bakunyumiza nti dereeva yali adduka ng'agoba budde kufuna namba e Kampala, so nga n'avuga abantu baffe nga tatadde bulamu bwabwe ku mwanjo, n'abeera nga mu kaseera ke kamu motoka atomera n'abeera nga atta abantu baffe. So abagoba b'ebidduka tubakubiriza babeere nga bagoberera emitendera. Obulamu bw'abantu kikulu nnyo, naye dereeva yafiiramu. Kati obudde bwe yali agoba yabufuna, teyabufuna ndowooza abusanga mu ggulu. So n'olw'ensonga eyo ebiseera ebyo twalinyanga zi baasi ne tusuubira nti no tuli safe nga tutambula, naye ate kati munnanga ate baasi esinga okola ki kutugumbula abantu baffe mu accident. Nange banakulira kuno kwalingako Gaso, kwalingako Pijot nezino pakamunye eza bulijjo, naye nga kizibu okusanga Gaso n'otagirinya kubanga omanyi ojja kutuuka bulungi. Kyoyogedde kituufu. So n'olw'ensonga eyo tusaba abavuga b'ebiduka ddala baase tuvuge sipiidi ensamusamu, tetulina kye tugoba. Obudde bwonna osobola otuuka e Kampala era n'obeera ng'ozza abantu, so n'okulaba nti beegendereza amakoona gano bayitidde mu makubo gano akaseera akawerako. Siraba lwaki oba teweegendereza n'otuuka ekiseera okuba nti olemererwa n'obeera ng'okubawo banno n'obatta. So ffe nga ffe tukola bwezingire ne traffic okulaba nga tukwasa amateeka ku nguudo zino, nga mu kino
ne baddereva wano tubadde nga tubasiba tugabe enamba zaffe ez'amasimu mu zibaasi ezizino era abantu baffe ababeera mu batukubira nti baasi bweti ezitwala sipiidi essaawa yonna tuyinza okukola ki accident kati fene communicating egenda otuuka ku check point nga information twagikoze eki twagifunye baddereva abasinga tubasibye bafune okuyiga mu nsonga n'okubawa zi receipts naye tubadde nga tubawa zi receipts nga tebakitwalanga kikumu receipts eyabiri alabanga ekyangu so kati n'okubasiba tubakola ki tubasiba bafune discipline n'okwogera ne bannanyini companies zino okulaba nti bakwata ku bantu baabwe babeere nga beegendereza nga bavuga so kino nayo tusuubira kigenda kuvaamu ebibala okulaba nti abantu baffe bayongera okutaasibwa n'emmotoka zino ezifiira ku makubo twatandiseewo enkola nti emmotoka bwefiira ku kkubo tukwatagana ne bannanyiniyo neesikibwawo kubanga abamu zifa ate abamu ne bazeekanga bano abavuzi b'ebidduka bagenda okulaba ng'agiyingiddemu so ekyo nakyo tugezaako kinogera eddagala tulabike nga tukendeeza obubenje obuliko abantu baffe bakimanye nti ekkubo lino ery'embalala liyisa abantu bangi so buli omu awe munna ekitiibwa tuleme okuyisiza mu bitundu ebitalina kuyisizibwamu bwaba nga bagambye olina kutambula speed 8 tambula 8 totambula 100 kubanga kijja kulema okontrolinga ekidduka kyo singa oba olina kyeweekanze atweyanziza afande Kasirye naye sitiru nga tukyali ku luguudo lwe lumu olwa Masakamba Road kumpi kakati lwawamba enguudo zino nga Masaka Kampala Road gye twali tubimanyidde naye neyo tujja kugendayo gye buvuddeko waliwo accident omanye accident ezigwa ku luguudo olwo ziba fatto nnyo nti kizibu nnyo obutafiiramu bantu ate atali omu tudde kabenje akafiiramu abavubuka abo abaali bagenda ku ambiyansi okukyakala abantu bagamba nti poliisi yalwawo okurespondinga kyekisooka ekyokubiri twagala okularifyinge kuba tujja kireeta ne ku luguudo lw'e Masaka poliisi y'e Masaka erina ekimotoka kino ekizikiza omuliro fire brigade tugirina mu Masaka tulina ekimotoka ekizikiza omuliro ne tuba n'ekyo ekyamazzi wali nalabawo ekyamazzi ekimyufu ekyo byonna byonna birespondinga era akasidenti awo yaliwo twarespondinga n'emmotoka yaffe ey'amazzi kubanga fire brigade yaliwo akaseera ako nefunyeemu obuzibu era nga yali okukolebwa so mu kaseera ako ne turespondinga n'eyo ey'amazzi era nga yayamba kikulu nnyo okulaba nga etaakiriza abo abasobola okuwona abantu bakomplaininga naddala bazadde b'abaana abo abaafa response yammwe yalimu ebirumira mwalwawo okugyawo ebisigalira by'abafu n'ebyekuusa ku ebyo response eyo abantu baffe kye balina okumanya nti okunoonyereza tukubeera kwa sipiidi bwe tuba tunoonyereza tetusobola kudduka misinde kujja already abantu baali bamaze okukola ki okufa jjukira tuba tulina osooka okutaasa abakyali abalamu basooka ne tutaasa abo abali mu fuso kuba bo baali bakyali balamu kubanga emmotoka eri era yasooka n'okwaka emmotoka entono so twatooka netutaasa obulamu bwabo then ne tudda ku bisigalira abo jjukira eno process bwe tuba tujjawo tulina okuba n'abakulu baffe sina obuprime officer tuyita soko aba alina okubaawo n'abalala saako n'okutemamu abantu bano motoka eno yali yetaaga kutema kusala okulaba nti bajjamu abantu bano kyekyaleetera ndowooza okulwawo kye kibasuubira nti notwalwawo naye nga tebannaba kutunenya nnyo banenye ne kubavuzi b'ebidduka nti sipiidi gye bavuga nnene siraba kigambibwa abantu bano baali bavudde kabaga akamu ne balaba nga vibe teriiyo baga tugende mu Chomaazi e Masaka ekyo ekifo waliwo akafo wano akasanyukirwamu ke bayita Chomaazi nga gye badduka bajje banyumirwe obulamu bagatte ku vibe kigambibwa balina n'emmotoka endala gye baali badduka nayo naye markex nga bali mu kweragalya race era kigambibwa munnaabo bwe yatuuka ekyabakuza nga talaba banne kwe kukyusa akole ki agenda okuddayo nga banne babengeya
so n'olw'ensonga eyo nga tebanatunenya nti nno twalwawo kujjamu bisigalira by'abantu bano nabo basooke banenya abantu baabwe abavuga ebidduka ntala zino markex nti nabo kyebakola kikyamu n'ekirala ekyatulemesa okubajjamu amangu okukosa emmotoka yali yefunyizafunyiza nga tulina okuleeta abakugu baffe okuba nti basala emmotoka eno okulaba nti bajjamu abantu baabwe naye twakola omulimu gwaffe fire brigade twatuuka mu budde nawankubadde ekyokutaasibwa kyali kitono nnyo abantu baali basiridde dda era tusaasira famire ezo olw'okuvibwako abantu baabwe abo naye twakola ogwaffe tweyanzike naffe tukyagenda maaso n'okusasira families ezo kubanga ekikanga bwekyo kirirwawo kubava mu mitima gyabwe nafiramu abantu basatu abavubuka abato ddala nga kigambibwa baali ba famire tuli mu anniversary experience kugwa agenda maaso n'okutulaba ebifa mu Greater Buddu bye tubatuusaako olunaku olwaleero naddala ebyekuusa ku bumenyi bw'amateeka emisango n'embeera yo nga bweyimiridde mu kitundu kino afande kati tukulosinze tuvudde ku Masaka Kampala Road tugenzeeko ku Masaka Kampala Road abantu bazzeemu okufuna okutya mu kiseera kino naddala ebiseera bwe bibeera eby'omusana omuliro gukwata nnyo mu bitundu ebirimu ebitoogo era ndowooza ojjukira akabenje akakasembayo okubeerawo akabaddemu bbaasi nerukululana naye ate ako nga tekannabeerawo waliwo era n'emmotoka ezakubagana era nazo nga ziva ku muliro ogwo ogwaka ekikka ne kiyingira mu kkubo we tuyitiddeyo olunaku olwaleero oli twali tulese emiriro nga 12 tusanze n'emirala miyitirivu nnyo gyakutte mugenda handolinga mutya embeera eyo buli kitogole kinaakwata nga musindikayo mmotoka oba nze kyetuyinza okwogera ku nsonga eyo kyekyokuba nti abagoba b'ebidduka balina okuba abeegendereza ennyo nga bavuga ku nguudo zonna mu Uganda baba otunuira accident eyo yabadde mu lukululana ne baasi kigambibwa nti owa baasi owa lukululana yalaba ekikka n'omuliro n'alowooza nti alina bweru wa kkubo so kwe kusala n'abeera nga adda ku sayidi endala gyatumeera baasi abantu baffe ne bakosebwa nankubadde ekirungi nti tewali yafa kituufu bantu baffe balina okwegendeza kuba kati omuliro guno okwekuma tetukinaako buyinza temukirinako kontrol ngaffe tetukinaako kontrol omuliro gwekuma bwekuma wabula tulina okuba abeegendereza nti n'abantu baffe bagulaba nga gwekumye nga gusembera ne batutegeeza mu buddu netujja ntulwanako kyetusobola okuba nga tumuzikiza embeera neeba nga etereera so abagoba b'ebidduka bo tetusinga okwesibako nti bwolaba embeera ng'eri bweti stopinga olinde embeera eyetereere then osobole okuba nga weyongerayo kyenyinza okugamba abantu baffe naye nga tusaasira abo abalumizibwa mu accident eyo naye nga kati twasembedde ne ku ground batugambye ebiseera bino omuliro ogwo gutera okwekuma so kati tulinawo ekimotoka awo ekikwasaganya embeera eyo nti singa wabeerawo obuzibu era ku kkubo lye stretch eyo yemu emmotoka zaffe zisobola okuba nga zituyambako ne zikiza omuliro ogwo. tuli ku anniversary experience omulabi waffe wa Soul TV embeera mu Greater Masaka gye tunyumyako olunaku olwaleero afande kino kyengenda okubuuza si kuvoola naye reality mu nkola yammwe ey'emirimu mulinamu abaana n'ebyana lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo okuva ku Salt Media e Kampala erungujja wensimbula okutuuka mu kibuga Masaka wendi kati nyinza okukubalira ebifo ebisoba mu 20 mwensanze traffic mwensanze ebiggwa wennyini wenfulumira ku Salt Media nga ngenda kukwata Wakaliga Road awo wonnyini waliwo traffic ku bitaala by'e Nateete awo waliwo traffic ku roundabout y'e Busega awo waliwo traffic bw'otuuka ku lukadde olwo lw'e Masaka awo ng'oyingira Kyengera awo waliwo traffic bw'ojja ng'oyingira mu Nabbenga awo waliwo traffic owo n'ekyala awo batunda emiti emingi we neerabidde
bayitawo Namagoma awo waliwo traffic. Bw'otuuka Ensanja ojja kusangawo traffic, bw'otuuka Emayo osangewo traffic n'ekiggwa. Bw'ovaawo osembere ng'oyingira wano Empigi mu ttawuni ojja kusangawo traffic. Bw'ofuluma awo nga ku Bikondo nawo traffic weeri. Bw'ojja eno sayidi z'e Kalandazi nga tonatuuka na Kalandazi, Kammengo, Buwama, Luddawa, jangu oyingire wano mu mugga gw'e Katonga, fuluma Katonga, jangu e Rukaya, fuluma awo jangu e Kaddugala, fuluma awo jangu wano ng'atuuka e Kako, wonna traffic. Kyekibuuzo lwaki nkubuuza tulina ebyana n'abaana. Bw'ofuluma awo n'oyingira Masaka, awo traffic ekendeera n'ebiggwa. Tukwate ku luguudo lw'e Masaka lw'Embalala kubanga okoma Lyantonde. Afanda awo oyinza kubalawo traffic mmeka. Kyembadde mbuuza Mwami Kasirye. Fika Salama bagissa ku nguudo zino lwakuba zaali zibeerako nnyo obubenje ziri endala ne bazeerabira oba? Okulaba nga osanga traffic naku tuna kye tuyita snap checkpoints. Traffic eno eteekebwawo okusinziira ku bwetaavu oba butunuuliddwa nga ddala ekifo ekyo kyetaagisaamu traffic. Sijja kwogerera nnyo sayidi y'e Kampala gy'olabye traffic ennyingi. Ndeese buleese ekyo. Nejjukira nti accident zaabeeranga nnyingi nnyo mu bibuga byaffe eyo. Era nzijukira General Kayihura n'ajja n'enkola ya Fika Salama. Era accident zakendeeramu. Kituufu. Kubanga abantu abamu bwe bamanya nti waliwo balina engeri gye batubuuzaamu makubo omwo. Abakusikira amataala bakubuuza oba bagamba weebuli. Sina weebali. Batuyita busajja. Weebuli. Abantu baffe ne bakendeeza speed. So eno okulaba nti ebitundu ebimu tebiri mu traffic kibeera mu plan nti tulina traffic yaffe etambula obutambuzi. Tojja kugamba nti no wano weebali weegenderezaawo, so kati tetwagala tubeere mu kifo otugweko bugu nti ate bazze eno, so buli lwe tubeera nga abantu balowooza nti abo bagenda okwegendereza wokka. Ntegerekeka. So kati tulina snap checkpoints nti mu bitundu ebyenjawulo. Lwaki tugezaako okulaba nga tujjawo abavugisa ekimama n'abo abadduka ennyo nga basuubira nti nno bwe banaatuuka ku checkpoint katugeze Kaddugala bajja kuba bagendeezezza. So kati ffe tetubalaga nti nno tugenda beera wano wabula kwetulu. Era ekyo tebakyewuunya nnyo, tulina okukola bwe tuti nawankubadde nga ezo ezirina okubeerawo nazo weeziri. Kati tulina regional traffic officer RTO naye alina ttiimu ye terinaako kifo nti wano wegenda okubeera. Etambula mu bifo ebyenjawulo okulaba nga ekwasisa amateeka ku nguudo zino. So tewaliwo baana na byana ekiri mu plan. Mbadde mmanyi nti ffe abava eri ne tukoma eno tuli baana. Abava wano ne bagenda mu Ziryantonde n'okweyongerayo bo byana mwabaleka oba bafa baggwawo baggwewo. Nedda muganda wange. Era buli district erina traffic. Buli district erina traffic. Naye okuteeka ebiggwa ebyo mu kkubo ebeera plan ng'ekoleddwa era tomala gavaayo n'okiteeka mu kkubo. Waliwo emitendera egigobererwa okuteekamu ebiggwa ebyo mu kkubo. Tweyanziza awo otangazizza bulungi bembadde mpisa ebyana muli baana ne bembadde mpisa abaana. Poliisi egambye nammwe ebafaako naye bafiirako mu magezi nga bw'ayogedde. Alina engeri gy'akizeemu yakikugu nnyo naye tugendera awo. Tuli mu unveiled experience agenda mu maaso n'okutulaba embeera eri mu bitundu bino gye tugenda mu maaso n'okuba nga tubatuusaako akummwe abagenda mu maaso n'okubeera ku Usooti TV essaawa zino. Afande mutwala ebizinga by'e Kalangala. Ekimu ku bintu abantu bye boogerako ebibeera mu bizinga ye defilement. Kese zibeera mpitirivu nnyo. Kalangala eyimiridde etya? Kalangala nga bw'okimanyi nti eri ku mazzi, tukola ekisoboka okulaba nga nayo poliisi ng'ebeera ng'eno bwe tugiraba. Naye tukimanyi nti nno Kalangala erina ebizinga ebiwerako era ebijja okwetaaga amaato agawerako okuba nga poliisi ng'egenda bulungi mu maaso.
waliwo ebitundu ebitatuukikamu ebizibu by'okutuukamu oba hard to reach areas era gye nsuubira abantu gye boogerako nti waliyo defilement naye tulina enteekateeka esomesa abantu baffe nga tuyita mu poliisi n'omuntu wa bulijjo era naye watali poliisi tutuukayo netubeera nga tusomesa abantu baffe ku ngeri gye bayinza okwerindamu n'okulaba nga tusomesa abantu baffe obubi obuli mu misango ng'egya defilement obubbi n'emisango emirala era nga kino abo ogenda okompeyaringa ekyaliwo emabega eyo si kyekiriwo kati tugezaako okukendeeza defilement cases ezo ate Kalangala emu ku district esinza okutwala abamenyi b'amateeka nga beekuusa ne defilement mu kooti bangi batwaliddwa mu makooti era bw'otunulira statistics Kalangala etutta abantu bangi nnyo mu kooti ku lwa defilement. Lwaki tukola ekyo? Tukikola olw'ensonga nti twagala emisango egyo gikendeere era giviirewo ddala mu bitundu byaffe. Naye n'abazadde baffe tubasaba oba tubakubiriza okuba nga batwala omukisa okulaba nga bakuuma abaana baabwe n'okubasomesa n'okubalaga nti okutambula ekiro kibi ntegereka okutambula na buli omu si kirungi kubanga tukizudde nti beesiga nnyo abantu ne babakwasa n'abaana baabwe. So enkola eyo ereese obuzibu bungi okulaba nga obumenyi bw'amateeka bweyongera naddala defilement naye nga tulaba n'ekisoboka okulaba nti tukwatagana ne judiciary office of the DPP okulaba nti abamenyi b'amateeka nga bano abadefiringa abaana aba rape batwalibwa ne bavunaanibwa ng'amateeka bwe galagira era tulwana mezingire naye n'abantu baffe batusaasire nti Kalangala mugazi ate abantu b'e Kalangala abamu balwawo okutulipootingira osanga omuntu n'alipootinga defilement ng'omwana yafuna n'olubuto n'okuzaala n'azaala najja n'akola ki n'aloopa aloopa ng'oluusi amaze kulemwa kuba nti bamulabirira najja n'aloopa ki defilement. So n'olw'ensonga eno ekitulemesa okulaba nga tukola ku misango egyo mu budde. So tusaba abantu baffe emisango gino bwe giba gizzeewo batuloopere mu budde. Waliwo n'enkola eziyiza obulwadde eya peepu nti omwana bw'aba akozeseddwa ayinza okuba akozeseddwa omuntu alina obulwadde singa oba totubuulidde mangu omuntu oyo agenda kuba nti agenda mu maaso n'okusiigibwa obulwadde. So nga batunoonya ne bali abakoze emisango nsaba n'obulamu bw'abano bubeere nga butunulwamu batubuulire mu budde bagende batandike eddagala. Enteekateeka eyo tugiina tutambula n'abasawo tulina ne organisation eyitibwa OKOA etera okufacilitatinga movement z'abantu bano okulaba nga abantu baffe tubatuusaako amawulire nga gano n'okulaba nga tewali muntu ali waggulu w'amateeka n'okulaba nga ku bizinga kuno community policing egenda maaso nga tukolagana ne LC saako ne ba CLO polisi n'omuntu wa bulijjo nti polisi weetali abantu baffe bano babeerawo netusobola okuba nga tukendeeza obumenyi bw'amateeka ng'oyo naye nga tuli committed okulaba nga tukuuma abantu baffe n'ebyabwe era tubakakasa nti mu bbanga eritali lyawala emisango gino gijja kuba gikendeera. Tugenda kwogera ku district mu Greater Masaka kansonkere mu Masaka City kaakati we tuli ezimu ku cases zetubadde tulaba oba katugambe n'okuwulira mu kibuga Masaka z'entalo mu batakisi zibaddemu nnyingi era ezo ziggwera wammwe ebiseera ebisinga nga n'ekibiina kya yutofu zikiremeredde poliisi y'e Masaka yezikwasaganya. Tusuubire nti ezo zo mwazikakkanya nga poliisi. Tuwane Masaka manyi nakolerako ekyengereero naye zaali ntalo zezimu ebiseera ebyo nga ndi nsangi naye wano mu Masaka kujjukira wangoba nako wane Masaka tugezezaako okwasaganya ensonga eno nga tewaliwo nnyo mivuyo mu takisi wano waggulu kubanga tugezaawo okukolagana n'ebibiina byabwe muno okulaba nga buli omu atambulira mu layini ye. Waliwo stages woyina otikkira omuntu si kumala gajja n'otikka omuntu kubyanza kubanga bw'obyanza twakiraba nga kirimu obuzibu mu security nti oli ajja kujja abyanze naye nga emmotoka eyo yababbi
abantu baffe balinga bababba mu nziba eyo. So twagala omuntu wa takisi tumanye nti wajja ayimirira wali n'atika abantu n'agenda nga tugoberera enkola eyo. Era tubadde situtambudde bubi, bantu batambula bulungi, saako n'okubanga butakisi buno nabo buteereddwako ebikuubo okubwawula ku mmotoka endala n'ennamba ezo tweyanziza. Tugenze tukulosinze tugenze mu disitulikiti ey'Essembabule, misango gyayo gyakusaddaaka. nze ngamba okusaddaaka okweyogera ku Bukomansimbi. Ndowooza Bukomansimbi awo nzigasse lwakuba ziri wamu zeerinaani. Okusaddaaka okwo kwaliyo era abavunaanyizibwa ku nsonga eno bakwatibwa era bali mu prison balemba n'emisango egyo. Abantu baffe simanyi lwaki basuubira nti obugagga balina kubujja mu busaddaasi. Obugagga onakukola bukozi n'obeera nga ofuna obugagga. So tuvumirira ekikolwa ekyakolebwa abantu bano abagenda maaso ne basaddaaka abaana abato abatalina musango. Naye tubagumya abafamire nti poliisi enoonyereza ku misango ekola butaweera okulaba nti abantu bano bafuna ebibonerezo ebibagwana. Tubeebaza olw'obutatwalira amateeka mu ngalo nankubadde bana obwayitira ne balumba ennyumba ezimu ne bazikoona, aye nakyo kibi okutwalira amateeka mu ngalo, nayo kibi. Era n'omusango gwo weeguli, era n'abantu abo tuli mu banoonya abakola emisango egyo egy'okwonoona ate ebintu byabo. Ono olwedde twamukwata n'abalala be yakola nabo ne bakwatibwa era bali mu makooti balemba n'emisango gye tukakasa obujulizi bwe tulina nkijja kubakka mu vi. Anniversary experience ye program kwe tuli e Bukomansimbi tuvuddeyo. Ebirala ebiwulirwa ekyotera Rakai boogera ku byamagendo ebyo simanyi reti kati kwe biri. Nendooza poliisi ebyeyo ebikwasaganya. Bubbi bw'emmwanyi bungi nnyo sayidi eyo naddala mu kyotero omwo. Ne Rakai obubbi bw'ebisolo nabwo bugenda bweyongera. Ezo ze ripooti ezivaayo naddala ente. Okubba aba mobile money kwali kutandise, nendooza poliisi yagezaako ko. Twali tuwuliddemuko n'abakozesa emmundu mu bitundu ebyekyotera ne Rakai eyo. Simanyi poliisi weetuuse n'ezo ensonga. Oluguudo oluva wano e Masaka ogenda e Mutukula batandise oddukola, simanyi bwe kinaabeera. Awo simanyi nga disitulikiti nga 2 oba 3 simanyi afande bwayinza kulungamya kubanga atulungamya wakati mu kukomekereza programu. Ensonga ya accidents tetusobola gisuula mu guluka kubanga ekkubo lino eriri mu kukolebwa abantu abamu bavugisa ekimama. Tujjukire nti ekkubo lino eriri mu kukolebwa kati lisheyaringibwa abantu babiri, abakola ekkubo abasiko saako naffe abayitako obuyisi. So kati tulina okubanga tukwatagana bulungi okulaba nti akola ekkuba akola aye naffe tukola ki, tutambula. So nensaba abagoba b'ebidduka okwegendereza ennyo mu kiseera kino naddala nga ekkubo lino liri mu kukolebwa kubanga emmotoka nyingi ezisomba matiriyo aye n'emmotoka nyingi ezigenda Mutukula ezireeta emaali yaffe. Tukimanyi bulungi nti eyo boda wayitayo nnyo ebintu byaffe. So accident zino tugezaako okulaba nga tugenda ku ground nga tukolagana n'abasiko abakola oluguudo ne twogera n'abantu n'abagoba b'ebidduka abatakisi bodaboda n'emmotoka ennene ezitikka ebyamaguzi okulaba nti bakoperatinga kubanga bakolagana bulungi, buli omu bano batambule nga ne bano bwe bakola. Era nga kino kiyambye nnyo okulaba nga obumenyi bw'amateeka nabo bwenyini bukendedde kubanga tuyitako ne security ekuuma ebintu bino ebikola ekkubo. Saako n'okulaba nti abakoze emisango tubatwala nabo mu makooti. Yes, kibenga ekyokulabirako. Waliwo abaali balowooza nti abakola ku kkubo bo bali above the law. Waliwo abadde bakitubuuza tebagenda mu maaso ne bakozesa n'abaana baffe defilement. Ebyo bibaamu nnyo ku nguudo. Bano tufunye meetings eziwerako n'abakulu bano aba kampuni ezikola oluguudo okulaba nti ebintu bino nga bibadde birabika ewalala wano waffe tebibeerawo.
era tulopera abantu baffe nti ekyo tetuna kuregistaringa ripooti yonna ekwatagana na defilement ku kkubo lyaffe lino ekitegeeza nti n'omusomo oba meeting gye twalimu yavaamu ebibala so tukubiriza abantu baffe okwagala nnyo gavumenti kubanga erimu kubakolera kkubo lino so mu kaseera ke kamu tubawe omukisa bakole ekkubo nga tetubataataaganyiza bwaba bano bagayidi nga bakusitopinze kumiikiriza bano basooke bayitewo naawe okole ki ojje so towaliriza towalaza mpaka nti bwe baba bakusitopinze ojja buzibu ojja kumaliriza nga otomedde abantu ate obeere nga naye wenyini olugulamu obulamu so n'olwensonga eyo tukola butaweera okulaba nga tukendeeza obubenje bwe mulaba buli mu Greater Masaka naye nammwe abagoba b'ebidduka mwe abasookerwako abagoba b'ebidduka mwe abasookerwako okusinziira ku afande gwe tuli naye mwogezi wa poliisi mu Greater Masaka gwe gwe mulanga gw'abakubiriza okutya kweyongedde mu bitundu eby'e Masaka ndowooza n'ekyotera lyantonde nayo yinza ogiteekamu akatonotono abanoonyereza ku byobulamu bafulumiza lipooti abaganda bagiyita ripoota nga okweyongera kw'obulwadde bwa siriimu kungi nnyo mu kibuga kino Masaka Nyendo yeringanga kati y'empuku y'okubusaasaanya crime rate mu bitundu nga Nyendo yeeyongedde ababba obusimu abakola biki kumpi buli muze muvundu buli mu Nyendo naye ekisinga okutiisa Masaka erabika yagala kuyisa Mbalala kubanga ripooti yali yesembyeyo yali eraze nti Mbalala siriimu atambuza bigere naye kati batugamba nti Masaka ate abantu gye bakaaba ennyo n'okufiirwa abantu siriimu azeemu binyomo bye bingi kiyinza okuba nga tekiri nnyo ku poliisi naye poliisi yeetangira mbeera eyinza okuleetawo obuzibu ripooti eyo wagitegeddeko afaani ensonga y'obulwadde eyo sinaba kugimanyaako naye tujja nayo ginoonyerezaako crime rate mu bitundu nga Nyendo Nyendo of course tugimanyi nti mugotteko gwe Nyendo gye guli naye poliisi yaffe yeekola ogwayo okulaba nga ekola community policing okusomesa abantu baffe okulaba nga beerinda obumenyi bw'amateeka obubaamu aye tulina ne poliisi yaffe ekwasaganya ebyaherere ebyobulamu wano tugirinawo era naye tutambulanga nayo neyogerako n'abantu ekola n'okutesitinga HIV okw'obwereere so abantu ne bamanya bwe bayimiridde n'okulaba nga babawa guidance abo ababa bafunye obuzibu okulaba nga bagoberera emitendera gy'okumira eddagala abo batannalwala nabo ne balaba engeri gye beetengeramu ku bintu bino naye kyonna kyonna bwe kiri kyakubeera nti abantu baffe tubasaba okubeera faithful eri bakyala baabwe era n'eri abaami baabwe kubanga akaseera k'okumira eddagala nako si kalungi kuba otandika okumira omira paka kuwulira bubi kituufu paka kufa so tukubiriza abantu baffe tubagala nga balamu babeere nga beekulaakulanya kubanga bwoleka abaana bo nga bato ate oba balekedde obuvunanyizibwa obw'amaanyi batasobola nakumalako nabo so nonese okusaba abantu baffe nga bwe tunoonya ssente era tweyongere okuba nga twekuuma obulwadde buno ate na si siriimu yekka n'obulwadde obulala batumiddeko nnyo bannamasaka ekitundu ekivaamu abagagga abatambuza Kampala kyetulimu sisobola kumenya mannya kubanga bwe ngamenya puroguramu ejja kuggwako nga nkyagamenya naye abagagga abatambuza Kampala basibuka eno Buddu bonna be wali owuliddeko bw'oyinza okwogerako mu buli kisaawe ekyoyinza okwogerako basibuka eno Buddu abalina ssente zaabwe abalina amagezi gaabwe omuntu yenna asala alwera omanya nti Mukama yamuwa mwebalala simanyi biki bye musala waliwo bempulira abeewaana nti basala Lubigi musale Lubigi oba bempulira abeewaana nti basala oba kiki bakayita batya akagga akali awo ku lw'emitiyanaawo obugaggaawo buli omu kalina kasala buli omu yeewaana lulwe naye obanga tiwasala lwera ebyokwewaana biveeko mpulirayo abaasala Kiyira nabo beewaana lwabwe tetujja bafaako naye kasita osala omugga gwe Katonga wano n'osala lwera kkiriza nti Mukama yakuwa kubanga tukkiriza
ffe tuyimirizaawo bamwe muyimirizaawo ebitundu by'eggwanga ebirala si mu kwogera bubi naye ago ge mazima wadde nga amazima olumu gakaawakaawamu. tusaba abantu baffe esibu abakozemu ku ssente obutalisikinga security yaffe weeri oba ogenda tambuza ssente eziwerako jangu ku poliisi yaffe tusiwa obukuumi. awuliddeyo gwe babba 150. Yes, era tulina abagagga wano abajja ne bagamba afande tukusindikira abasirikale babiri ngenda kutambuza ssente zange okuva wano kuzitwala mu kitundu bweki tubawadde abasirikale n'abakuuma bulungi. So tubakubiriza abantu baffe obutalisikinga babeere nga basaba security tuliwo okubakuuma tegerekeka. So bajje batusabe security ku bwereere tujja bawa security kuki bwereere tubakuume nga batambuza ssente zaabwe paka gye bazituusiza ate tukomewo. So tusaba abantu baffe era okulaba nti bakola kye bayita target hardening. Osuubira nti omubbi waayita nywezaawo osuubira nti omubbi waayita nyweza. Abantu abamu bagenda ne baggala amayumba gaabwe ne baggala akajji kano akoowa bweru kano akoowa bweru alowooza abaggadde oba toggaddewo muganda wange. So tukusaba oggalewo bulungi amanyumba go tubeere nga embeera etambula bulungi. Ekitegeeza olumu wabeerawo bunafunafu mu mbeera abantu gye batwalamu obulamu bwabwe. Abanzibye naye nga teyasibyewo ogenda osanga olugi luli intact bulungi naye yaga abagize ne bakola ki ne banziba. So security ekutandikireko ffe tulina enkola eyaffe nti you can't trust even your shadow. Tosobola nekisikiriza ekyo tokyesiga. So kati gwe lwaki weesiga abantu abo tobeesiga abantu bakyuka. So nga tunoonya ssente tubeere beegendereza nti n'obulamu bwaffe kikulu nnyo. Abagoba b'ebidduka nga tonnabivuga sooka obikyekinge olabe nti kituufu kijja kgenda kukuba kibeere nga kitambula. Naddala ezo emmotoka ennene buses taxis muzikebere tulabike nga tutaasa obulamu bw'abantu baffe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege kantumireko nange akuba Namasaka oba abaana abasibuka e Buddu omukulu Gasita Lulentake nkutumiddeko nnyo. Omutowe Robert Sekijje bakazaako lya manager mulimu gundi yemwe yeyantake nawe nkutumiddeko nnyo nanyini Shabati Motero awebali kutwagala awebali kubeerawo ate webali kubeera kojja omulungi Faruku Sesaazi naawe ofuluma eno kyovula banti olina amagezi n'obwongo obwo abatafuluma eno tetujja boogerako enjogera nendekane. Omusumba Rozi Asibujengo nkutumiddeko nnyo wasala lwera kyovula bandowooza yemu ku nsonga lwaki oli kyoli. Afande Kasirye singa teyasomera eno tetumanyi singa kati kyakola singa teyava eno nange nasomoka lwera naye singa tetumanyi kyakola. N'abalala abatwegaseeko okubanga mwava eno atubeebaza nnyo tubeebaziriza ddala. Afande Sibula Bannayuganda Bannayuganda okubaira ddala bana bendo Bannamasaka batumiddeko yonna gye muli tubakakasa nti we tuli okubakuuma n'ebyammwe mutwesige nga naffe we tubeesiga nga bakama baffe kuba tukimanyi bulungi nti abantu ba bulijjo be bakama baffe we tuli okubakuuma. Era ngenda bbawe enamba y'essimu nti omusirikale yenna ofunye obuzibu bwonna eyo nze bwonkubira mba mmanyi ani akutwala saidi eyo. Enamba eri 0755 26 09 34 ng'eyo kweri tevaako. Ne bw'oba okubya ekiro ngikwata n'embeera nga ereeta mannya ki omukulu ambuuza nti ereeta mannya ki ereeta amanya agange gennyini Kasirye twaha. Era nga tubaagala nnyo ntumirako nange ssebo abantu baffe ab'Essembabule eyo gye tusibuka atumirako Muzeeyi Zimula ekyamaani weeyo Enambirizi ku mwalo sako ne maama wange Nassanga gyali eyo. Tubaagala nnyo era tuli no tuweereza abantu beggwanga. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Kabaka wa Buganda wangaale nga n'enkumbi atejjukira ali mu bendo lino bafuna obujjanjabi mpolampola mumukuumira nkoni. Tweyanziza nnyo tweyanzeege abalabi baffe aba Soul TV. Programu egenda kuba nga tesukka wano
tubebaza nti mwebale tubeerako bwe tuviiridde ku mpewo akakuba mu kibuga Masaka wano kabadde kakyagenda maaso n'okufudemba akummwe abatulaba akadde kakyagenda maaso n'okutonnya naye wano tetujja kubanga wanje twebaza Soloti TV evuddeyo okujja okulaba nga ewa abantu amawulire nga gano. Pastor Bujingo tukwebaza nnyo ssebo, twagala nnyo aye tumanyi oyagala nnyo security, tusaba n'olulala ssebo okulenga bwotyo jjukira eno wuwo era wammwe ekituufu tubeere bulungi. mwana w'ekisansala tweyanziza nnyo tweyanzeege. Isaac kyagambiddwa Yasini Kikoyo nange Robert Mutebi nanyini field tubasiibulidde wano mweraba.